ebisinga okusaba wala class mulekerawo osaba ebintu nti okutono bampeeyo omutwalo gwa transport bampeeyo airtime omusajja gayeba nafunye guuni nafunye mulekwa kiki okudduka nagamba yambaze ono omwana engoye za mitwalo 6 ninawe mutwalo mutunda mitwalo 10 twanji mukwano nenga ino mwamaza tunetuneho ng'omu nenga bamulesa era jjudde enkovu bamukubye baba nabambi obulamu bwabwe buli mmati kankuya abana bola kati essaawa zino kirala mukko olowooza n'ebyokwana kati bwebiri omwana akwana va nekukwana omusajja agamba oba ogambye okunzijamu nze nina ano lisiti yange mitwalo aga sigwa binyumiriza mitwalo aga nga mujjamu ate ano mayitirivu poza tobeera makindi omukituula sibeera makindi kunywera era bwe njiwera mugamba waayo kyali oli side ki yango waka olunaku lwe nasula kwawe nalina class nibakeeza oyo bakeeza kula atawulidde alamu mugayiziyangamba mukwano abaze mbagale yakoyeza abali eyo buli wookeerako makyango omwana alina kimukeeza mujja bubulaivu kunkoona aba kisoto kwata wa wavuddewa tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha nava namatu banange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala banange mwewala okutulaba ate nabagamba Life Experience bwe mutulaba nga tudde tuba tulese banange kaabuuzeeko ate n'omugenyi waffe olunaku olwaleero era ababuuzeeko amanya gange anakulya Diana yes sebo w'ekibuga Mumbejja bimaleeyo Mumbejja omukyala w'omusajja international awangalire Canada lekana twogere amazima waliyo nga twewasa abasajja ojja tugamba naba international omusajja wange omanyi oti oba ali wano omusajja ali olina waawano ne wa international mugenda bikola mutya nze nkakasa abantu bonna nti ono Prince Liam omubbi omubbi w'abaana bannaye abakyala abaliwo mwenna abanja aleka nekole intro tonkuba intro kuba tosobola walwadde kyobadde onjiwa obusa abanja gange amatuufu Prince Liam official mutunoonyeeko ku mikutu gyaffe gyonna mwebale kusubscribinga mukutu gwaffe guno ogwa Life Experience Uganda era mwebale nnyo okubanga musima mwangambe kuliko ekikyalo ekyo ekiddugavu ekyo kiri gumete kirabika okunyigira mu nju singa oba olesa olugezigezi naye nga mukyala mukakkamu temulwana buli omu ajja kufuna era ng'olunaku lwali tulina omukyala ali wano ku side guno mukono baguyita batya guno the right hand kayeyanjula erimu abantu sijja mwanjula omwanjula mukyalo ono mukyalo olunaku olwaleero ye Mama Kisooto emakindi eyeegumbulidde erinnya ery'okusootowazisa abakyala kwegamba bw'ogula ku kisooto tosigala kyekimu olina okuseera era gwe omusajja ndaba omukyala ndaba bulira mukazi wo ate kakati nze mmanyi awaba ekisooto wabaawo okuseerera kuseereza nesibuza ku bantu abalungi abali ku Life Experience amanya Grace Nakanwaji mukyala muganda ate nga ndi wangabi ndi ne bannange bano bankyazizza naye ate nga erikola ssente Mama Kisooto tukola ne ku bakyala bokka tukola ne ku baami naffe mutukolako muba bulala mu ngeri ki mu ngeri y'okuba nti tukuterereza ensangi zinasojja mukola nnyo ate okwefaakitegeeza nti nno oba olwadde mulina stress weraliikirira otuuka ekiseera n'ofuuka luyongoyongo mu nsonga z'ekisenga ate wetagamu akantu akakupika revampinga olwokongolola emisu kiba nga kigenda bulungi nnyo jjukira omwana aba anyweddemu ekisooto zaabika emipiira ogamba n'oli naye oba omukozeeko sikolako omu yekka era abakyala basagamba mpa eri omwami nange eryange amugolola nange etwala ekisooto kya misita nange kyange ekyomukyala sebo kityo wekiri tuli makindi awo abasajja tebagenda kukutula bannaye kaba bakutule
Amaanyi nga mangi. Ate wali manyi ga. Naye ekisajja ekyabadde ne spice kyali kyetaaga kuwaba omugolola. Kino kyeyatuddeko awo. Ekyo kyali kyetaaga kuwaba ekiyongoyongo. Yakituuzizaako ttaani lunaana. Ati omanye mwana spice anywa ekigundi. Kirimu gomite nakitiddemu nze. Amaanyi kyekyo. Amaanyi mangi mazibu. Naye nga mwebale kubanga eggwanga mulirwaniridde. Tugezaako abasajja bo ate ddala ku sayidi y'abakyala abo tubonyebonye nnyo nabo. Ekyo olina omumanya nti omuntu yenna tukola tutyane tukola emirimu gyaffe egya bulijjo naye tebiggweera mu masanyu g'ekisenge. Awo oyagala toyagala era yawukana nago abalimba aba afudde. Byonna tukola n'alisingo yeekola ki? Agambye kirya. Ate gwayagala okwawukana n'amasanyu g'ekisenge. Nze kwesiva. Era bwebakeera ku makya nga baŋŋamba wavuddewo. Nange mba nvuddewo ate manzirawo. Olunaku olwaleero Grace tuyina omulamwa gwaffe gw'abaami nga bafumbo. Mateeka ki agabafuga kuba omusajja akeera ku makya nakwana nga mufumbo? Nagamba naye omanyi nina omukyala ewaka oyo akuwulidde amazima. Obudde ssaawa tugeze 5:04 tonkubira mbeera waka. Manyi waliwo abaala ab'olugezigezi bamugamba essaawa 4:05 mbeera wange ate ezaakola ki zaakuba. So mateeka ki agafuga abasajja abafumbo? So kati mu byonna kyerina osooka okumanya kati abasajja e Kampala wano obala 9 nga si bafumbo oba nga talinayo muntu we. Kizibu nnyo tambula n'osanga omusajja ng'ali singo. Ekyasa kino ekyaffe kye tulimu kino kizibu nnyo osanga omusajja ng'ali singo munaku nnyo. Ensi yagivaako ne babassemwandu abawo n'abakyala abo abakaaba abagamba nti kyekyo tufunye. Kizibu nnyo buli musajja mufumbo obudde. Abatali bafumbo babalimba. Era ogenda okujja n'omudeetinga myezi ng'esatu ofunye olubuto nga gandi munno gy'ali saabigamba. Kankubire nno kasitoole nadeetingako omuntu omu ne mubuuza oyina omuntu yangamba nedda naye ninawo abaliwo ne mubuuza kyeki are you single? Like tandaga nti ali single naye ayinawo abeerawo wakati naye ode ng'ayina naye tumanyiddwa kati okwagala omusajja ali awo wakati njagalamu omufumbo ne mmanyiiro mba mmanyi nti he's safe bwaba tali nange ali waka yeebase sirina kuba sirina kola ki yani okwagala omusajja wa aganaga ekigere kimu kiri ene kyeyakiri eri weekanga ofunye endwadde omutumyani aganaga oshegedde tomanyi kituufu kyali tomanyi kyoba ali singo tomanyi ani gweyagala mutuufu buli kaseera muba nkwewozaako naye omusajja we omufumo omanya nti munnaye he is married to this one. Either number 2 3 or 4 naye nga tuli bwetu timuba mwemanyira okwemanya ndiro comfortable with that naye omusajja atamanyi nti kyayagala amenya buli kaseera oba bayagala kuwa ekirabo buli kaseera oba omute omusajja atamanyi kyayagala yaliwa atamanyi kyayagala ekigere ekimu nga kiri wano era ayagala Julie nti ayagala Nava nti ali ku Grace tasobola nakwogera nti he is married or he is seeing someone. Ani ataddewo embeera eyo embeera yaki eyo kubanga tulina omwami yakikola kuba yasalawo asalirawo omukyala ate onsaliddeewo tugeze onkwanyi nkubuuzizza are you seeing someone kuba nange ombuuza naye nga nti munnaye nyinza okuba nti nze omwami wange twayawukanawo ndi single mother nze era n'onsanga obulamu wange n'obuwakinga nga ndi bwomwe kinyimwe mutukuba amapeesa mutya ogenda n'otombera omwana ow'obuwala nga temunnamagenda wala agambirawo ebigambo bino wammanga wabula nze Richard ezze mu bulamu bwange naye bw'oba omanyi olina omukyala tetulina gye tugenda kweyongera ate nga naawe ekikyalo okisiimye mu ngeri yonna oba olina kubuzaabuza ogusa olugendo era omuntu gw'olimbye kimanye bumanye nti ogenda mwaga ku kaseera naye mulimu omwana gw'okwana ng'oyagala kubeera naye lifetime ng'ekisooto yakiwowulira obulamu bwobwonna bwonna ogasira kwe nasookera kati nga either omugamba amazima oba okukikola ki okukireka okitegedde ate tubamanyi n'obbamanya nyinza n'okwanga ne mukazi w'omumanyi naye bw'ojja direct bwoti nogamba Grace nkwagala naye mukyala wange n'ebyange naye bireke kati gwe nkwagalanga bwe kuba abasajja naturally kubadde ku mirembe gy'abajjajjaffe balinga bafuna abakazi abalala naye bonna buli wobeera straight obulamu bunyuma nanga manya w'enkoma oguno omulembe guno ati abakazi katuli banjawulo era bwe ofunye mukazi muyebaye bw'ojja mulaba okitegedde muno n'omwana gw'ogenda osanga nga like
nga ali organized sagala drama kyova nkugambye njagala omusajja omufumbo nemanya nti mwagadde mufumbo nemanya my limits nenefuga byange naye nze omusajja alimu kabunguluzi ekutta naga njogere ku nsonga eyo. Very many girls are out there suffering olw'ensonga okuba nti yeegumiza n'ayagala omusajja omufumbo amanyi mukyala we amanyi nti ali very safe naye mukwano Grace bw'oyo omukyala bagenda kwongerako omukyala omulala ekyo badde okimanyi not all married men are organized. True. Secondly, they make empty promises and spoil girl child's dreams. Omusajja n'akulimba naga abasajja abafumbo balimba olaba omuwala oyo n'ava kangeze n'ava go wawasa ng'oseka nga twesobola oyo ennyumba eyinza okukwata omuliro ayinza okugamba olaba omuwala oyo mama wange yamunkwanira ajja ku mukyala waka nali simwagala talina magezi tategeera talina nakyansimbi talina wadde ettondo ly'empisa n'amubijjisa buli kibi mukwano oba ofunye lubuto oba like mumuvinze in mutandise okubeera mwenna is when you will know the right colors of that person. Era out there I don't encourage any girl to fall in love with a married man. At the end of that day omusajja omufumbo oyo naava namugamba dda motoka ya gavumenti ne bwe buli badde evugibwa emisana n'evugibwa osobola gituusa ne paida newa at the end of that day gena kuddayo wa office kati nkusala ekirimu soko olindeko nzikuzeensonga ekisinga okunnuma bw'aba jambulamu bwo akusitopinga bali abalala bonna wenda ku musajja omufumbo olabe mukwano n'awaka we wakyankalana muyinza olaba omusajja aboggola sente zemmere tazireseewo biki naye nga saiki yakoze eki yamunyiisizza naye mulekeraawo okutta obulamu bw'abaana abawala omulimbye tugenda beera ffenna tugenda kuzimba tugenda kukolaki abamu ababeera blessed mukama abayamba ne babibakolera nga naye ng'alinayo ne mukyala we era bw'oba ofunye omuntu bw'atyo fine sikulinaako obuzibu naye ate oba tolina kumanyira oli ali mu maka nze nina omuwala eyasindikira ebitundu by'ekyama omusajja mujjawe waka namugamba otulabye ondabye nga bali mu kazannyo ebyabbaawe ebibye abadde namukubira ekifaananyi okitegeera. So when you're dating a married man know your limits sigazaamu akategeera bannange nze nina omuntu yaŋŋambako nga nina omuntu omugwendeetinga by then yagamba this guy is too good to be true mukwano ng'oli omusajja toli mukwatira mu nsobi ayogera bulungi abazadde abakwasaganya bulungi oba oliawo taatawo nga bamuweereza emitwalo 3 kusina oba oliawo sengawo kwegamba ng'omusingi gwalina gwaba alina eki empisa embi. So girls out there bambi when you're dating a married man akawubugezi kasigalemu emabega towaayo we expect too much from those guys and they are not able to give us those things. Ne ku point yeyo yennyini gyayogedde agambe omusajja oba oliawo ka message kazze biki bizze amanyi bakirina okuba bwekityo ati nze ndi musajja wano wendi ewa maama Naaka bannanywezaawo kakati erimba nnyina okunywezaayo nayo wano mba nanywezaawo wate walina gye wadda era buli kye bayogera mba mpulira kubanga ajjukire obudde bwayo buba butono kati mba nina okunoonya engeri gyenkwasaganywayo gyenkakasaayo wanywereko gamba kojja ntegeere bula ntegeere bamanyi omukulu gyali era byonna byonna bagamba alina omukyala neegindi wakasa buli kimu akikola oba wasiigadde akazigo buli omu mukozi mugumu ate ne ku nsonga gy'oyogeddeko ekyokubamba omusajja omufumbo okubanga wandyagadde omusajja n'omanyamba omufumbo nga byonna obimanyi nze nina mukwano gwange yayagalako omukyala naye nga mufumbo ate nga omukyala amanyi ng'omwami omufumbo n'omukazi akola ki amumanyi naye nga buli kaseera bwe tutuuka mu tawuni kumatanga mpawulire kaka agenda kunyuma ate kiki nvaayo bulungi buli kimu nkikoze tusanyuse aŋŋamba era kati ogenda n'amaama Aisha nazimadala fuluma naye ebigambo bikyafu
naye ng'ate amulaze wali obadde mu kisenge babadde happy naye bwatuuka okufuluma oluggi ate bumanya abasajja nekyakisinga okunsesa anye nti omusajja omufu asolaaga esimu yogivunise n'agaana naye bannange olabe bakwana okitegeera Yodana kakati ku point yonze njagala nyongereze ku point kati wabira bino ebintu biri 50-50 mumu abasajja bafumba balungi mumu nabali single abatali balungi kati osaba mukama nakuwa ekirungi naye nze omwana omuwala aliyo advise you omusajja alina bwakkwala nagamba nti mufumbo n'atandika okusiga mukazi we waka enziro dduka misinde nawe ajja kikola zira moment tisatu okunywa mukazi wo simata kola bwati you know otandika omugeraageranya kabi otandika okugeya mukazi wo nga nakakufuna that means oli kisajjasajja omusajja yenna ategeka tanyumyako mukazi wo kibi naddala ku muntu gwali mukwana because oli agenda kikozesanga obunafu naaba mubi tegunaaba bukyafu tegutya you know mukwana that means nanga kamanyi kati osanga bano basaidi chika bamanyira biro byakozesa nebbayo yangamba oli boti you know yes so omukyala yenna oba otegeera omusajja kabi atandika okunyumiza anything bad about the woman home manya bumanya nti oli kafu nenga je bali abafumba abalonji ate tali kisinga kikuluma amubiza bwakyo buli kimu n'akyogera tekirina magezi tekiteesa dakiika emu ng'ali lubuto dakiika emu ng'avuga mpya mu lulimi olwangu ennaku zino tugiyita kodi era kodi mbanku kuba kodi kati kankubulira ebiseera ebisinga buli omukyala bwoba omulumbye ng'akitegeera namba 2 tulina okukakasa ennyo omusajja olina okukakasa ennyo ate n'omukyala naye omutima aguleeta taguleese mu bulambalamba agamba anti kyenkitegeeza si kigambo wonna wagenda okukakasiza buli kimu akikole kati njagala nkubuulire kino omusajja omufumbo wonna waali ng'alina side dish muganda wange omwana asobola okutuula ewaka n'asasula omwezi gw'ennyumba gwa side check ali omusajja sina mwezi ati nkulagako omwana bamugobye ne bamukubira taata Saamu ali waka n'agamba Saamu agirawo mula ssente za weekend zawo yampira tuition nga nkyasoma ku campus nkyali side eri ya side dish tugikakasa nasooka na you know nekyakikwatira mu ngeri yakweraga wabula yakola mu ngeri yakunyamba kuyamba ndowooza omwana we teyandisomye abaali mu holiday nangamba ze mbadde nkuŋŋanyiza ezaabana kansooka enkosa okumalirize kuba nange nali mu dilema okitegeedde so ekyo kakikuyamba kale kati buwanga butego nti wonteekamu mangu nange embugu anti kyekyo kyekyamusaba bazadde babannamu otegedde mwana akyamusaba bazadde n'okutuuka waka oli kuki wakwogerera ano omusajja akyadde buli kimu kiwedde abekikaba babuuza munange Diana mwami gundi yalagawa nze ono gwe mbanyumiza kennyini yali akamwagala myezi ng'egi 3 namugamba taata wali waava ogenda mu tawuni yeetaaga kapiki namugamba omanyi ensonga ntono nnyo naye nga kikunyusa waliyo omukyala owewaka waliwo ebintu byatanabana naye nga wali eri alina okukakasa anyweza so kati maama Bisooto nze kyenjagala okubuuza abawala abali myaka gyaffe nenzi kati mpuzi abawala abatoto tonnakula mukwano kyali kito mpuzi abawala abali myaka awo 25 3 bakole batya kuba kati setoli ntekyaliwo ekintu kimu obudde buno speed nyingi mu bawala kola badde bakwananga anti nomnya ku musajja obudde buno omwana bamufuna wano tamala ku thinkinga twice tamala kulowooza mulundi gwaku kabi alaba wano ku sikyo nagambye nti bakakasa nnyo mangu nnyo nti omusajja akwanaga Diana yeepanseemukko n'agamba Diana ngenda musipendia ku $5,000,000 bweza tezinaba kuggwawo mukwano takuta akwabali n'agamba nti oyo $5,000,000 kati nno ng'oyo yeepanse naye kati mulimu bano abaana nga just njala njala ng'enjala yemuluma kyebalina wakusula n'enjala n'okwegomba otegedde kati agamba
nava akwata 16 kuna akwata gundi zisijina oshegedde kati ono mwami ngasoogera ali ku mutasa n'agivuna amayinda kuzibazimanyi nozisako amaaso nga si yeyo n'amanya ataddemu miliyoni n'afuna ate balina obuzibu bwa connection kati wasiwasi mungi mu baana kizibu nnyo okulaba nti kati osanga omwana ng'ali mu 19 nga bbali wa myaka 5 ekisibwa bazifuna bajja banywa ekisooto naye nga bama kisooto abaana ab'obuwala abo b'omulembe guno tugenda kubona nnyo nabo lwansonga kati agenda kujja ewa Navanga bw'oyogedde amunyumize why Derek okimanyi yampadde 17 nadde nkyalina 16 agamba mpadde 7 mu buli ngeri bonna ayagala kutuuka levo ya Nava kyekigenda okuddako kati ze nafunako omwana naŋŋamba nali mumanyi naŋŋamba ŋŋenda kupaka lasikuleme ne siina sente ne mubuuza ogenda kusasuza ki naye si wali otuula butuuzi wanje ŋŋenda tuula ye ng'alabika bulungi akimanyi ambadde kalegi bulungi hips zivudde bulungi nnyo agamba nja kutuula someone will pay. Era omukwano yakomawo nga ne package agikutte mu ngalo nga nanga ndeeteddeko ninga ageza alina adde ki ekikomi abaana abala omwana amanya nti ngenda tambuza bigere okuva wano paka wendukira ali ematinde ku H&M nemwe manammwe nakuza abana kyogera kituufu emmere yokka bweti era abakazi abakyepaka mulina ebitiga byammwe abaana kati mmere gumu kitundu ng'ofuna ekigambo ng'omwana ekigambo ennaku ze gumu kitundu ate kyogedde kituufu kubanga mbadde mbawa sitooli wano omwana omuyingiramu obudde buno bwennyini nga mwogera awo nagamba nti okimanyi sikyalina budde olinamu ebirijjo ebirina mingi ennaku ze nava kiralamu era abaana babulira abaana ab'obuwala simanyi kiti aye kati bakyawulira twena ndala eno ndala anti kati n'ekirala anti bakyagana bufumbo maama bisooto tulina abantu kati ababeera ku social media platform ne batulaga obulamu obw'enjawulo ate mbagamba ku fake life eri e Kampala nina nekenzijukire negenda kukabanyiriza mu maaso wandibadde tokeerabira sisobola kubanga nannyini kajja kundaba era ajja kukajjukira omuwala e Kampala wano omulaba ku social media ng'avuga emmotoka ebbe asula mu apartment ebbe abasajja babeera nabo bokka bamulinaanye va ku bano betubeera nabo era ffe tuli baano tuli babulijjo abamulinaanye abantu ba associatinga nabo nogamba yakikola atya n'abeera aliikiriza natweraliikiriza okukakanya bambi oba asoma naye oba aliko naye dda otandika okweraliikirira maama bisooto otandika ogamba banze bandoga obanze nabaaki naye nga munaye toliko n'olabanga atakola kimala nze one time ebiseera ebyo nali simanyi nabwe bavuga mmotoka nga simanyi bwe nga twakava ku campus omwana wabeerangawo brave forcing oddo akaleeta kumbe mukwano teyakewoze mu bondi twalina omukolo gwe twaliko omwana namuswaza namugamba naye gundi lwaki tolekera awo omuze gw'okwewula emmotoka ojja leetera abaana b'abendi ebizibu okitegeera so these people bakoze kinene nnyo okuba nti baleetera abaana ab'obuwala okwonooneka ate okumala twonoonesa ennyo n'okutya neeyongedde okutya olowooza n'ebyokwana kati bwebiri omwana akwana va nekukwana omusajja agamba oba oganye okunzijamu nze nina ano lisiti yange mitwalaaga sigwa binyumiriza mitwalaaga nga mujjamu ate ano mayitirivu oza tobeera mumakindi omukitundu sibeera mumakindi ate ano kisinzira mu kitundu sikulimba makindi mukoleddemu kuva 2019 I've been seeing these things nti omwana ajja n'agamba bajja ku dduuka asooka mu ngoye era nkyaziremu ne Consumer Products naye ng'oli ajja ku dduuka n'agamba yambaze ono omwana engoye za mitwalo 6 ninawe mutwalo mutunda mitwalo 10 wanji mukwano naye nga alina omwamaza atunetuniho ng'omuntu naye nga bamulesa era ajjudde enkovu bamukubye abaana bambi obulamu bwabwe buli mumati kankubye abaana bawala kati essaawa zino kiralamuko sente zoyogedde nnyingi emitwalo 5 gaba kufa abakazi bano abagundi bano b'osanga eri yes ataano gumu kitundu kati tunakola tutya okuba nti embeera eyo ekendeera ekisooka mu byonna abaana beevuga speed kyoyogeddeko ekyagundi ekyaki social media yes abaana beevuga speed abaana balivinga obulamu obw'okufeekinga
oyine nadda mu apartment yatasobola omanyi live within your budget teri agenda omusajja noba ng'akwagala ne wanaakusanga mu muzingo nga gwa mitwalo 9 ajja kujjayo kuteeka wayagala okukola kuba ayagala gwe si nnyumba gy'osulamu ayagala gwe si simu gy'okwata omuntu ng'akwagadde ebyaddala ddala ne waakusanga nga oyera luguudo ajja kujja ku nfuufu eyo akuteeke mu bizinesi gyayagala otulemu naye abaana abasinga ayagala akakase kale omusajja mukakase nnyo n'omulaga toli kilasi olinamu ku ssente bwe butakuwa n'okubba otegedde kuba ekyoba era ekisena n'okubabba ennaku z'abasajja babbira wawa omuwala yanyumiza nti omuvubuka yamuyita n'asitula ebintu mu nju awuliriza yamuyita onedeeti nga bwe tutudde wano ne baleeta ebyokunywa bulungi ng'ensawo y'omuwala eri awo ng'omuwala kangenda nkozesa washroom n'agenda mu washroom ne bamala ne bafuna bulungi room kumba omuvubuka atoddemu ssente emitwalo aga naye ekyo ekiwala kyakimantaavu ate kimantaavu omuntu gwe wakalaba olekawo otya ensawo baali babadde bonna enfunda bavubuka si basi agenda okutuuka mu ruumu nga ne ssente ze baasasula ku ruumu omuvubuka yazikoze eki like ezize zennyini ze zisasudde ruumu nga muwaddeko ne transport mumanyira mbwamu ati nno yaka ye yamuyamba naye gwa mu buloka w'emakindi buloka ki abamamotoka abamamotoka nze abaana banyumiriza stories abaana baveeri ne bajja bacakalira emakindi bakunyumiza buloka w'emakindi mwana yange bagenda mu bbandi awo sijja kwogera mbaala y'abeere gayi n'amukwana ng'ali smart ng'akutte ekisumuluzo kumira gajja wali ku gundi wali wansi ku gundi motors ebisumuluzo bikwana abawala omusajja ng'ali smart emmotoka nti bazijja wali bazijja wawe awo kati mbungo nga bayingira mu bbandi ng'abagamba musooke muguleyo ku byomu yakamu ssente nina ali kyasibande zange sente zange ajja nga bakwata ku ssente zaabwe nga bagula omwenge bagula crate nga banywa paka kuwulira bubi nga bagamba mutumye ebyokulya nga bamuliisa nga bamunywesa nga bwagira bwagamba ono nga tatuuka ow'essente ono nga takola bwati ow'essente bwakuba essimu bwagira luvannyuma nnyo ng'obudde bugenze omwana annyumiza emboozi agamba Grace oli yali rent wange waka mitwalo 20 tugiridde nga mugaa tukoze tutya ssente sisigaza dde 10 nga ba weewole n'empa omusajja yagala kwewola ku weewole ng'egaana omuwa ng'agezako kuikira oni ng'egaana omuwa nga ye kwasa nga apu zonna bakola ki bamubanja nga muwala muna atabuka nga mga togenda kuva wano mpa ebisuubizo by'emmotoka nga tompadde ki ssente zange nga bafuluma ebbaala wabweru musajja nga bimutabukako bukyanga akuula kuno yagwa kubano ng'omuwala agira nga bateekesa waggulu ku mmotoka ensawo zaabwe nga muga togenda gijjawo wano yalina mukwano gwe mukwano omuyaya asigala muyaayi gayi ng'ayita asikaali gayi ng'afukamya wansi nga yeetonda nagamba mbeegayiridde kantule emmotoka mbeko ne bwenkubira mbeegayiridde asikaali nga naye yeetonda kumiro zamuliisizaayo 5 ng'asikaali mugamba muwe ebisumuluzo mutule mu mmotoka munda mukole ki mwogere we mukuleekana mugenda kukola akajagalalo ng'amuwa ebisumuluzo gayi yagiringiranga pusi ng'akuba encumu esawo zonna nga zigwa mu luguudo wakati ng'adduka ng'abakudde ng'alidde sapa zenkubulire ennaku zotuli ku bwangu omusajja w'emakindi muleke ow'emunyonyo muleke owa ku tiktok muleke akoona amazina naye abasajja abo balaba kati oyo omusajja olumu naye ali mu revenge nga babakyala nabo babikola wanti wuliriza nga kenkuleetera omukyala azze mu bbaala akusanze otudde taddewo botoyo mwogedde mukkiriziganyizza buli kimu akuteza akasawo ke buli kimu anywedde ebyokunywa byo nga byakakadde mwategeraganye tuli ffenna ekiro kya leero amaze n'okukulimbayo oba mbadde mukwano gwange namulesewo kaate mwenna kuwasanyaaaba n'okugenda eri mugona action tulina okugenda mu kisooto nga bonnyonnyodde akulimbye awo mukwano gwange mulesewo kaate alina mbadde gyamusindika ku ssente sokompeyawo 5 nazo omuwaddeyo asindise ogumye teekamu ennamba kamusindikire okoze otya ogumye omulinze byonna bituuse obudde butuuka ssaawa ziri anti ffe tuziyita ssaawa ziri emitwe giba gikoze gitya muri tips akiraba ekisajja kigasseemu layini mukwano waayita talaba nawo ati jjukira bagenda okufuka agenda n'akasawo bw'agenda okufuka bambi ng'akulidde tadda
omusajja omulala awo naga omulaba kumagama kati abasajja ngabo ogenda mumusubiramu kiki ogenda omusubiramu obulamu naye yanyiiganyiiga dda munyiivu kati omulya mamba abawamu avumaganya ekika kyonna okitegedde ebintu byebibu byebyo era ne ku nsongera ey'abawala bogambye abalivinga fake life kati nze naggwamu amaanyi omuwala ogenda n'omusanga ne mumutwala atugeze n'omukwano gwo nagamba wayi tumutwaleko tulabe atugambye asulagirira apartment muliraba ajenga kumakya 12 sokope ya time wa mutwalo ante bakola ya kulya na katogo ka gundi wali kakaka noga akakacho mutwali mu apartment y'ekinaana asaba atyo ogumwaka kaga ate ebisinga okusaba wala class mulekerawo osaba ebintu nto okutono bampeeyo omutwalo gwa transport bampeeyo ya time omusajja gaye banne nafunye gundi nafunye mulekwa kiki obulamu bwali binga oli mu apartment awo bano bali tiimu ya abatudde wano omuntu oli mu bulamu werimba osaba akakaaga osabye omutwalo mu bbala mwanywedde kinaana ate okikula obwongo bwe balina tebutegeera akuyise miliyoni okitegedde mutudde mu bbala ate ababaano balaba obwongo bwabwe tebategeera abaliwinganga nnyo wano mu bbala watudde mugenda kulya bwaleeta menu ebyokulya asalako ebyebbeeyi ebiriko ebyomunaana akanaana necupa neoleta osegedde bete bamero besesema era bwekirere Wachana mbala sawe kwa tanya makode Diana. Nasaba ebyo nasaba gundi Diana yangako. Nasaba seafood. Naye mulema okulyogeranga asesema. Omukuze bulungi akantu ako kannomye omutwe mama kisooto omuntu gwe wali kumanyidde kinala n'obutwala ku apartment ziri kasikali zingo bizudawo otyawo enkyana akero okukubiraga ayize wabeera wa muganda wenga mu apartment telefu nga waka sebo kubira video call n'akulambuza ennaku zino byalongookamu eri 60 tujisaba tekimanyi tulage ku 360 n'akutambuza this is my wardrobe this is my buli kimu naye ku makyaka ero kusaba omutwalo amaanyi ne gatuggwamu ne ŋŋamba nzaawo sijja kugenda nambwa zibere gye ziri aye nammwe abasajja mba nenyamba buli wokwana omuwala n'akeera ku makyaka talina waalaga oba onko olunaku ti wadda ku makyaka era mune ŋŋenda kukola naye gwe weebasi mukwano omuyita enfunda 8 naye nkolola ati nagamba wayi tewalidde Rachel omutono nga gunnumamu era nze bwentandika ebyo bwentandika ebyo mukwano ojja ku mazzi agali mufiriapula nyina wano omusajja wange owakamotoka ajja kukutwala awo wemba njagala okufuna bakuvuga lwampaka anti bodaboda tojja kunywera era bwenjiwuya nemugamba waayi Charles oli side ki yange waka nibakeeza kula atawulidde alamu mugaiziyangamba mukwano Baze bagale yakoiza abali eyo. Buli wokeera ko bacanga omwana talina kimukeeza mujja bubulirivu. Kunkona. Baba kisoto kwata wa. Wavuddewa. Amayinti nyo mvubuke yansasula keyo. Omuwala naga mitwalo eta. Omugo bamunju. Mbu omwana bava mbala. Wadava mbala nebe bakabulunje ekisoto n'ekitabo. Yes. Enkera nalowooza agenda kera akole ki. agende. Yadda mu ngoye ngaayo. Olunaku lwase. Olwokubiri agenda okudda ng'afumbye. Ambuuza engoye anti enkuba yasibye etonya tezakazi. Ngakubira esimu nga ngamba kanaakulya oli wange mugandi wano. Nga omwana talemedde wange. Nga ngenda ntina ntuuka omuwala nga musanga ssebo yesaze bino ebisati byaffe ebyo ebiriko amannya alabako prinsi yamwe emabega namugamba fuluma ennyumba ya bba wange gwe omukukaako emitwalo egyo Nolya mitwalo egyo mukashi omuwala n'addayo ewaabwe naye dola mugoba ate kasitalengera nga baliwo amagi oba kati njifuna alengerayo waliwo amagi nalengerayo fridge erimu buli kimu
Alabamu akanyama wali. Alabaza musalisaba abawala bitono. Mukwano. 5. Babu ne 5 mu nju. Ai. Tobola ababannaye tulina okwekolera. Ne wale buli byakulya akeera bibula. Otegedde. Eya kusaba wifi. By the way, ate bayizo omuzogo nagwo. Connectinga ku wifi. Olabadde mutuvuga sipi. Tumanyi bwe tugenda. Nze mundaba yokulaba mukasasanga wa mama trial. Neka gasi ngakalaba. Akera ajayo mu best buli omunene n'agwesala. N'alyo kafuluma mukwana akaduka akanoonya awo mangu batabna fuluma ko. Nze nga sinaba kufumira linga simba. ate kyabala mu kibagambe mulekerawo okola emirimu mulekerawo omusajja gwosanze kiro mu bbaala alina amuwoleza malanga kitegeera mulekerawo okwetuma emirimu babakuwa tebabyagala mubuddaawo obujja ojja kubikola tebagenda kuwa oyinza okwebwa n'okunyebweza olina omunyiza Otegedde. owone gwonyumiza yamwoleza okitegeera nze naye kirala Otegedde. otegeera nze ndi mumejja simanyi lwebyo byakisuka kati ng'otandika okuŋŋamba yaye saati zagaawo zibagola nze Diana obwakadaama nakola nabukomya na mbufumbo bwe nali busobola kuddamu anti abaana abamu bambi bali desperate nedaya tebalina kikinaga balina enjala tebalina wakusula tebalina mirimu kati wafuna gayi naye abanga gayi ali eka amufunye kiro agenze mu nzigo gwo temulimu yadde ennika y'omukazi agamba wano wemba wano shegeti oteekateekawo ku bugatto bw'abakyala bugatto bwokka ku mulyango ngenda kugulawo kampani era kino ekirowoozo ogenda kyogeramu ne CEO wange idea abakazi be bakya ngenda kugobera mukazi gwe waba wasoobye ku beeyi layisi ng'ojja n'omwana akaabira ku oyagala tumukube oyagala wanzireko n'omwana oyagala buli omu abeereko n'omuwendo okitegeera abaana bajja kubasobola eyakimalako omuwala omu ekyalo kyanaava owaayi era mukwano gwange yakimalako omuwala omu twali ba neighbors by then nali nakatandikawo okwepangisiza naye nga ye yakola dda kati akawala kajja nemugamba mugambozi awasiza nga ndaba omuwala enaku bbiri waayo nagamba waayingaleki ndaba tanyega bwe bati abaana basinga bebafuma omwana agamba mba nfuluma ndaba tanyega banfuluma mugambo waye togenda no nkwengenda evening bwe nkomawo anziza mu kisooto bwetudda mu kisooto nkwambi obudde nga buketi biwalagi byange ebinkuba ng'olabanga queen ndabanga queen kati teyakola nagamba omuwala ono nno kati ali serious yamufumbafumbawo kati olunaku olwokuna agenda kubawo nga yagize obusepiti bubiri olwatandise okweteekawo gayi ayinamu buglasses nga bw'omanyi ayinamu buglasses bwe bwanyweramu amazzi soda ebyesepiti tafumbafumbadde oda akola oda ne baletemu omukazi ng'agula obusepiti atandika okufumba olwo lwennyini lwe yafumba yadde afumbe irish bulungi nnyo n'akanyama n'abufumba kati bwe yadda n'agamba nno nkubuulire twali tugenze kulaba mupiira wali omupiira ekyotukuvu nomwana nno kati ayaka yaleese olujjanja ngenda kunoonya engeri gy'afuluma kati nze namukooye nali byakwesanjusa naye alemezza kwasubu ng'agenda yamugamba twafiiriddwa ngenda mu kyalo ngenda kumalayo wiiki soba kuleka nasikumanyi wabula tuvaawo ffenna omuwala yali afuluma ng'alese obusepiti nabo n'abumuteera mu nsawo n'amugamba ogira obutwala kwanza wano sikola ki sifumba naye omuwala kyamuluma yagamba twagenda agize paka kugenda yabumuteeramu yalina kino kibaaga bino bibaaga ebinene by'oku mugongo binene n'abumuteeramu bubiri n'amugamba bugera wano tebulina kyebukola nze sifumba era dustbin yange ogira abantu balina dustbin buli muntu ku lumi obiraba mulimu bigundiza packages bya order bintu sifumba kati ne kituzeeyo ku mulamwa guli nti waki temwagala kuwasa abasajja kati abakyala betulina ennaku zinabo si bakyala tulina misege tulina mulamba mulamba kuba mulamba abaana badda wano mama kisolo tujja kuyita ogwongero lyanda kulyanda ennaku zino abasajja tebatuwaamu omuvumu ennaku zino agambye eki omuvumu akuvumu yafiirwa nakola ki wazinga
Ongerako mukono. Akalowoozo nga tumaliriza Mama Kisooto. Akalowoozo nga tumaliriza abaana ab'obuwala. Omwana ow'obuwala aliyo bambi nze advice yange bw'oba omaze okusoma fuba nnyo onoonye ekyokukola. Ennaku zino biri gundi 50-50. Ogula entebe n'agula firiji n'ogula ekitanda n'agula kino. Awo oyinza okugezaagezaako okuwangala n'omuntu naye omwana ow'obuwala ng'oli ku receiving side mikwano byalamu okuka abasajja bagyoga bajja kwesiimulizaako ekisooto bakole byonna bakukozese. Omukazi yenna nga tokola bagamba ebitundu bye ebyekyama bibisinga okukola kale byabifuuse mukitegedde bulungi. So tukole nnyo kuba ensangi zino abakazi beekoledde abakazi beetuusizaako buli kimu. Osobola okutuuka n'omusajja osobola n'osonga kati n'ogamba kati oyo ng'olinamu kasente naye mwavu munnange mukazi munnange ng'oli eyo kanyampisa nakuyiga kyakkola. Ate ne muneewoba ofunye omusajja akuwasa weekuume totambuza nnyo kigambo temuli nnyo kalungi. Tweyanza Mama Kisooto. Dana, abaana abawala obalekerayo kagambo ki? Genda bazzaamu ssuubi. Essaawa yonna bakuwasa. Ebitundu by'ekyama bitereke, essaawa yonna bakuwasa. Ng'abasajja bagamba nti tulina ebisiraani. N'abasajja balina ebisiraani. Gye bali nga batweyambulira. Okitegeera. So tuula wamu Mukama ajja kuleeta omwami ate omwami yasanyuka nnyo nga wansi awo wali nta nga tewagize nga tewalwanye entalo gamba nga Mama Kisooto ojja kuyitayo katonotono kwatamu nakyamwesige Katonda temuloga nnyo si yangu kyafuna obuzibu. So atuteekamu omusimbi. Atuteekamu omusimbi nga tusinzidde wano ku Silverback. Nange njja bateekamu omusimbi mu nsi. Tweyanziza nnyo tweyanze. Aye mweyanza sinakuteeka. Oyinza osiima wano wetutudde olunaku olwaleero. It's a pizza day. Ogula pizza emu ne bakwongera pizza ey'okubiri yabwe. Wano ku Silverback. Thank you so much. Ojja oyitirewo ku Salama Road. Balina ebyokunywa ebirungi. Osoleetayo ne ka birthday ko for the good. N'ekyokulala ng'olina kigwa okukusa. Walungi ensonda nnungi nnyo. Ne mbajjukiza nti Ranks Auto naye atuteekamu akasimbi ali wali ku Jambo Bond e Nakawa atunda emmotoka yonna gye wandyetaaze. Mama Bisooto njagala ovuge ku Land Cruiser eriko. Inshallah. Mukama wange Ranks Auto ajja kuba agikutuusaako ate mu installments ojja kubanga ogisasula bulungi nnyo. Atukole ssente kyonna buli kimu kisoboka ng'olina akasente. Inshallah. Mama Grow City. Yeah. Mama Grow City tulina grand opening this Sunday. Tuli wali kwa Ivole Mall Ebbunga. Yayise buli omu yenna kulya kunywa nga bwe kyali. Yes. Awo nyini aguddewo branch ye kati. Azemu nagulawo branch rebranding. Rebrandings. Nagamba abantu 10 abagenda okusooka. Ngenda kuyigira bwerere enviri nekaapu. Kusala mbiri bona ba mulenzi bajja kwegeza paka Ronaldo 10 abagenda okusookawo. So Mama Grow wali eri Ebbunga kwa Ivole Mall olunaku olw'Essande. Yaman. Okay, bagamba ebiwoma bigwa bwekyo bwekyo ne betubeera ku Life Experience Uganda obeere bulungi. Amina. Amina.